okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensulo ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Omukwana tulaba ku lutimbwe lwa TBN tukwanirizaako. Tukwebaza okubanga n'enkya ya leero ozze okubanga oyiga wamu naffe ku by'okuyiga Mukama byatuteekateekedde. Njagala okubabuuzaako nti mwasuze mutya nno? Nkimanyi ensi eno gye tulimu ey'ekibi si nnyangu. Abamu ku ffe tuyinza okuba nga twafiiriddwa, abalala tuyinza okuba nga tulina ebizibu eby'enjawulo, ate abalala tuyinza okuba nga tufunye amasanyu oba nga waliwo ebimu ku ebyo bye tubadde tuyaayaanira mu mitima gyaffe Mukama byazzeemu. Tukusaba Mukama yonna gy'oli akuwa omukisa. Abaweddemu amaanyi Mukama abazzeemu amaanyi n'olunaku olw'olwaleero. Nga tugenda okutandika ekyokuyiga kyaffe eky'olunaku olw'olwaleero, tugenda kwaniriza Omwoyo Omutukuvu okubeera wamu naffe mu kyokuyiga kino okuyita mu kusaba. Katwewombeeke olw'okusaba. Mukama Katonda Kitaffe tukwebaza nti oli mulungi gye tuli. Tukwebaza nti n'enkya ey'olunaku olw'olwaleero otusobozesezza okuba nga tujja mu maaso go okuyiga wamu naawe. Mukama tukusaba mu byonna ebyokuyiga by'otuteekateekedde otuyambe era otusaasire tubeerenga Mukama tubiyiga ate ne tubissa mu nkola. Abo bonna abayinza okuba nga emitima gyabwe gizitoye olw'ensonga ezitali zimu mu nsi eno ey'ekibi gye tulimu, Mukama tukusaba obasisinkane. Beera wamu naffe, kwe kusaba kwaffe okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Omulabi waffe atulaba tukwanirizaako ku puroguramu yaffe eno ennungi eya Ensulo ey'enkya. Mukama mulungi era tumwebaza olw'okubanga buli ku makya atuwa omukisa okuba nga tuyiga okuva mu kigambo kye. Era nga neebaza Mukama akuwa omukisa okubanga buli lunaku ojja era nsuubira nti n'olunaku olw'enkya era ogenda kujja mu maanyi aga Mukama Katonda waffe okubanga owuliriza ebyokuyiga Mukama waffe byatuteekateekedde. Nze omuweerezaawo ow'olunaku olw'olwaleero amanya oba erinnya eryange nze Nakaweesi Georgia era nga nsabira mu kyaki eya Kabulengwa Sabbath School esangibwa e Nansana ku lusozi Kabulengwa. Tuzze wiiki eno yonna nga tuyiga ku by'okuyiga eby'enjawulo era nga bwe mba nzizeeyokko emabega tuzze nga tulaba biki ebibeera oba ebisangibwa mu kifo ekitukuvu. N'olunaku olw'olwaleero era sigenda kwawukana nnyo ku biki ebisangibwa, sigenda kwawukana nnyo ku biki ebisangibwa mu kifo kino ekitukuvu, wabula ate ngenda kuggyayo ekintu ekirala kimu Mukama kyayagala okuba nga tuyiga olunaku olw'olwaleero. Omutwe gw'ekyokuyiga kyaffe kino eky'olunaku olw'olwaleero gugamba nti okusa eŋŋaano. Okusa eŋŋaano. Ekyokuyiga kyaffe kino nga tetunnaba kigenda wala, nsaba okwata ekitala kyo oba kiyite Bayibuli yo obikkule mu Yokaana essuula e12 olunyiriri olw'24. Yokaana essuula e12 olunyiriri olw'24 bikkula wamu nange lugamba bwe luti. Ddala ddala mbagamba nti empeke y'eŋŋaano bw'etegwa ku ttaka n'efa ebeerera awo yokka, naye bw'efa ebala emmere nnyingi. Ekyokuyiga kyaffe bwe kityo bwe kigambye oba olunyiriri lwaffe olw'ekyokuyiga kyaffe bwe lutyo bwe lukoze eki bwe lugambye. Ekyokuyiga kyaffe kitandika nga kitulaga nti eweema ku bwayo yalina obugulumivu bwa mukono gumu n'ekitundu, emikono 2 n'ekitundu obuwanvu bwayo, era omukono gumu n'ekitundu obugazi bwayo.
omulyango gwayo gwabanga ku luuyi olw'ebuvanjuba era nga yayawulwangamu ebitundu bibiri. Ekifo ekitukuvu bakabona gye baaweererezanga buli lunaku ko n'ekifo ekisinga obutukuvu. Era nga tulaba nti ekifo kino ekisinga obutukuvu Ssaabakabona yekka ye yayingirangayo era yayingirangayo omulundi gumu mu mwaka ku lunaku olw'okutangirira. Ekifo ekitukuvu mu bufunze kye kiyimirirawo ku lw'obulamu obusabi obwa buli lunaku kubanga ebibajje eby'emirundi 3 byabangawo okutujjukiza okufuna obudde okubeerako ne Yesu. Omulabi waffe atulaba ku TV yaffe oba eyo yonna abali ku YouTube yonna gy'otulabira tulaba ebitundu ebibiri bino ebyasangibwanga mu kifo ekitukuvu. Tulabye nti waabangawo ekitundu ekyayitibwanga ekifo ekitukuvu n'ekifo ekisinga obutukuvu. Naye ekifo ekitukuvu tukirabye nti wano bakabona gye baayingiranga buli lunaku era nga bwe mba nkizizza mu bulamu bwaffe obwa bulijjo kigeraageranyizibwa ku bulamu obw'okusaba. Obulamu obw'okusaba wano omuwandiisi waffe atugambye bulina kubeera part of us. Buli lunaku, si kusabako kulinda olunaku olwa Ssabbiiti we lunajja gwe nga lw'osaba oba kulinda lwe munaakuŋŋaana ng'olina n'abantu abalala nga lw'osaba. Naye nga bwe tulaba nti bakabona baayingiranga mu kifo kino ekitukuvu buli lunaku, naffe tusuubizibwa oba tusuubirwa okuba nga tuyingira mu kusaba buli lunaku. Era nga wano tulaba nti ekifo ekisinga obutukuvu kyo batugambye kabona yayingirangayo omulundi gumu mu mwaka. Bwe tweyongerayo wano tulaba nti kabona bwe yayingiranga mu kifo ekitukuvu emmeeza ey'emigaati egy'okulaga oba emigaati egy'okubeerawo kwa Katonda yabanga ku mukono ogwa ddyo ogw'eweema. Ettabaaza ey'ebikondo 7 yabanga ku mukono ogwa kkono, so n'emmeeza okwayoterezebwanga obubaani yabangaawo mu maaso. Bw'oyingira mu kifo kino ekitukuvu olina ebintu bye wasangangawo era bye bino omuwandiisi waffe ow'ekyokuyiga kyaffe ky'olunaku olwaleero byali mu kunokolayo. Atulaga nti wasangangawo emmeeza ey'emigaati egy'okulaga era tekwakomanga okwo, waabangawo n'ettabaaza ey'ebikondo 7 yabanga ku mukono ogwa kkono, so n'emmeeza okwayoterezebwanga obubaani yabangaawo mu maaso. Tulaba nti omugaati guno eno nsuubira nti wandibadde weebuuza nti ate omugaati guno gutegeeza ki oba waaki gwabangawo. Tulaba nti omuwandiisi waffe yeeyongerayo n'atugamba nti emigaati 12 gyateekebwangawo buli lwa Ssabbiiti ku mmeeza ey'emigaati okulaga Yesu eyali omugaati ogw'obulamu eyavanga mu ggulu. Emigaati gino egyateekebwanga ku mmeeza eno esangibwa mu weema gyabangako ne kye gitegeeza. Wano tulaba nti gyateekebwangawo okutegeeza Yesu Kristo omugaati ogw'obulamu. Oyinza okwebuuza nti ate Kristo ajja atya okuba omugaati ogw'obulamu? Nsaba tugendeko mu Yokaana essuula ey'omukaaga. Bikula nange mu Bayibuli yo mu kitabo kya Yokaana essuula
ey'omukaaga. Yokaana essula ey'omukaaga tugenda kusoma olunyiriri olwa 48 lugamba lutya? Lugamba bwe luti, nze mmere ey'obulamu. Ani oyo eyali yeeyita emmere ey'obulamu? Ye Yesu Kristo. Tetugenda kukoma okwo, tugenda genda ne mu lunyiriri olwa 51 lwo lugamba nti, nze mmere ennamu eyava mu ggulu. Omuntu bw'alya ku mmere eno aliba mulamu emirembe n'emirembe. Era emmere gye ndigaba gwe mubiri gwange olw'obulamu bw'ensi. Tulaba wano nga Yesu, Bayibuli oba ebyawandiikibwa nga bitulagira ddala nti Yesu gwe mugaati gwaki? Gw'obulamu. Era nga wano tulaba nti ng'ekyokuyiga kya wiiki ewedde bwe kyakkaatiriza nti okulya ekigambo kya Katonda buli lunaku y'engeri esooka Mukama gy'akozesa okuliisa emyoyo gyaffe mu nsi yaffe. Mu nsi yaffe eno eri mu kulumwa okufa enjala ey'ebyomwoyo, okufaanana n'okulya emmere ey'omubiri buli lunaku, era tulina n'okulya ekigambo kya Katonda buli lunaku. Nga bwe tulya emmere yaffe eya buli lunaku, emmere okugeza amatooke, ebijanjaalo, lumonde, nga bwe tugirya buli lunaku, nsuubira nti omulabi waffe atulaba eyo. Oyinza okuba nga oyina emirundi, abantu mu nsi muno bali emirundi gyanjawulo. Oyinza okusanga nga abamu bali emirundi 2, abalala bali emirundi 3, abalala bali emirundi 4, omulala tamala na mirundi gy'alya, kasita kijja ng'agaaya ng'eyagiteeka wali. Naye Mukama waffe mu kigambo kyatugambye nga bwe tulya emmere yaffe eya buli lunaku, bwe tutyo nno bwe tulina okulya ekigambo kya Katonda buli lunaku. Si kulyako katono oba n'olinda ng'olya ku specific time. Tulina okulya buli lunaku. Era bw'atyo ne Yobu, bwe tusoma mu kitabo kya Yobu essuula eya 23, bwe tusoma mu kitabo kya Yobu essuula eya 23 olunyiriri olw'12 tusobola okubikkulayo ne tulaba ate ye Yobu atugamba atya ku mmere eno gye tulina okulya eya buli lunaku. Lugamba bwe luti, siddanga nnyuma okuva mu kiragiro eky'emimwa gye, natereka ebigambo ebyakamwa ke okusinga emmere yange eŋŋwanira, oba emmere yange eya leero. Ow'oluzungu agamba, I've esteemed the word of God more than my necessary food. Ekigambo kya Katonda tulina okuba nga ate tukisussa nnyo okusinga n'emmere yaffe gye tulya eya buli lunaku. Nga bw'olya buli lunaku ne bukya n'omanya nti leero bwe nnaaba siridde obulamu tebugenda kweyagala. N'ekigambo kya Katonda bwe tutyo bwe tulina okukirya. Tulina okukirya n'okusinga emmere yaffe. Kati gwe bw'obanga eyo gy'oli olya emirundi 5 olunaku, bw'olyako kakuki, bw'olyako kaberenge, bw'onywako ka juice, n'ekigambo kya Katonda olina okuba nga okirya bw'otyo. Olunaku olina okuba nga bw'otyo ekigambo kya Katonda bw'okisoma. Oba kankize mu lulimi lwe tutegeera. Okulya wano kwentegeeza y'engeri gye tusomamu ekigambo kya Katonda. Tolina kulyako katono n'ogamba nja kuddamu ndye ku Ssabbiiti, nja kuddamu ndya oba nga tulinayo okusaba kwaffe okwa famire. Waliyo abamu ababeera eyo nga bo eva baalinda basaba wamu nga famire, bwe baba tebasabye nga famire talina budde. Sirina budde bwe nfukamira kusaba nzekka
Mukama atusuubira okubeera nga mu bulamu bwaffe obwa bulijjo nga bw'oyinza okubeerawo enjala n'ekuluma n'otalinda famire yonna egalaringa ofuneko ky'olya n'okusaba bwe kutyo. Bwe tutyo bwe tulina okuba nga tukola. Bwe tutyo bwe tulina okuba nga ebiseera ebimu tulina okutuula ne tumanya nti kansome ku kigambo kya Katonda kigamba kitya. Era awo Mukama nsuubira ajja tusobozesa. Wano omuwandiisi waffe ow'ekyokuyiga kyaffe yeeyongerayo n'atugamba ng'eŋŋaano bw'erina okuseebwa okufuuka akawunga eryoke eriibwe. Yesu yajjukiza abagoberezi be nti empeke y'eŋŋaano bw'etegwa mu ttaka n'efa ebeera awo yokka, naye bw'efa ebeera emmere nnyingi. Ng'olunyiriri lwaffe bwe lwatugambye mu Yokaana 12:24 nti empeke y'eŋŋaano bw'etagwa mu ttaka n'efa ebeerera awo yokka, naye bw'efa ebeera emmere nnyingi. Tulaba nti Yesu yalina okuseebwa ng'eŋŋaano ng'ali e Gesusemaani, awanikibwe ku musaalaba, ateekebwe mu ntaana, alyoke azuukizibwe okuliisa obwetaavu bwaffe. Yesu kyakulabirako kirungi ekisobola okutuyamba okuggyayo ekyokuyiga kyaffe ekya Yokaana kye tusomye eky'olunaku olw'olwaleero. Yesu yalina okuseebwa nga ki? Ng'eŋŋaano ng'ali e Gesusemaani, awanikibwe ku musaalaba, ateekebwe ne mu ntaana, alyoke azuukusibwe okuliisa obwetaavu bwani? Obwetaavu bwaffe. Awo nno tulaba nti tetulina kulya mmere oba tolya mmere ekuweereddwa ng'omiraamira. Omulabi waffe atulaba. Sisuubira nti waliwo wano omu ku ffe ayinza okubeera n'omwana omuto n'omuwa emmere n'atandika okumiraamira. Kankozese ekyokulabirako eky'omwana omuto, kuba abamu ku ffe abakulu olw'enkuza ze tuzze tukuzibwamu ez'enjawulo, weesanga nti bw'omala okukula oba tokyabifaako. Naye ate bw'otuuka n'ofuna omwana mu bulamu bwo ng'omuyigiriza newankubadde ggwe oli omiraamira nga kyakusigalamu, toyinza kwagala mwana wo gw'owadde emmere ku sowaani alye ng'akola ki? Ng'amiraamira. Tulaba nti oba oyagala alye mpolampola, ate sikugamba nti asooba. Nze waliwo lwembeera n'abaana eyo gye mbeera ewaka. Oluusi n'omuwa baba banjawulo mu nneeyisa zaabwe. Waliwo gw'owa ssaawa emu byonna byonna nga bitaddeyo mu kamwa, abigaayiza biri wali. Ate waliyo omulala ne mulya ne mutandika nga mutandise wamu n'otandika naye. N'omala n'ogenda n'oyoza engoye ne ziggwa ng'akyalya. N'okomawo n'okola ebirala ng'akyalya. N'omala emmere gye wamuwadde ku ssaawa ya breakfast n'agimala nga mugenda kulya lunch. Kati olwo gy'omuwadde lunch aba agenda kugirya paka kawungeezi. Engeri gye tulyamu ya njawulo. Naye wano Mukama atusuubira nti bw'oba olya tolya mmere ekuweereddwa ng'omiraamira. Lwaki? Atuwe ensonga lwaki? Kubanga yagulibwa n'omuwendo ogutabalika. Tuula wansi, twala obudde bwo. Teweetaaga kwanguyiriza wadde okusooba mu weema eyaki? Ey'obulamu. Toyina kwanguyiriza ate toyina kusooba mu weema eno gye tulimu eyaki? Ey'obulamu. Wabula tulina okubeera nga tuli awo ng'ekigambo kya Katonda bwe kitugamba. Bwe tutyo bwe tulina okubeera. Ng'ekigambo kya Katonda
bwe kitutegeeza naye ate era ekigambo kya Katonda omukwana atulaba tosobola kukitegeera nga tokisoma. Tosobola kutegeera Mukama kiki kyakusuubiramu oba kyakwagaza nga tomuwa budde. Mukama tulina okuyiga okumuwa obudde bwe tuba nga tumwagala. Tulina omuwa obudde, tulina okuwa ekigambo ky'obudde, tulina okuwa ebyo by'ayagala tukole obudde. Olwo nno tujja kusobola okubeera nga ekigambo kya Mukama kitambula wamu naffe oba nga tusobola okukirya. Era nga tumaliriza ekyokuyiga kyaffe eky'olunaku olw'olwaleero, njagala tujjukire nti Mukama njagala tujjukire nti Yesu gwe mugaati gw'obulamu. Olunaku olw'olwaleero entanda gye mbasibirira abalabi baffe, leka Mukama, leka Yesu afuke ekitundu ku bulamu bwo. Leka Yesu abeere omugaati gw'obulamu gw'olya buli lunaku buli lunaku. Nsaba Mukama atusobozese okubeera nga tweyigiriza okubanga tusoma ekigambo kya Katonda era nga tukkiriza Yesu Kristo okubeera mu bulamu bwaffe oba okubeera ekitundutundu ku bulamu bwaffe. Mukama atuwa omukisa. Webale kubeera naffe mu kyokuyiga kyaffe kino era nga tugenda okusaba nga tumaliriza. Njagala okukukubiriza n'okujja olunaku olw'enkya ku ssaawa ze zimu oba mu budde bwe bumu. Abatulabira ku YouTube namwe mbakubiriza okubeera nga ka notification bwe kajja nti ensulo ey'enkya eteekeddwayo otwala obudde n'okayitamu. Mukama akuwa omukisa. Katwewombeeke olw'okusaba. Mukama Katonda Kitaffe tukwebaza nti oli mulungi gye tuli. Tukwebaza nti otuyigiriza olunaku olw'olwaleero. Tukusaba Mukama ebyo byonna bye tugenda okukola olunaku olw'olwaleero tuleme kwerabira kubanga tukusembeza mu bulamu bwaffe. Tukusaba otuyigirize okubanga ekigambo kyo kifuuka ekitundutundu ku bulamu bwaffe. Abagenda okukola, abagenda okutambula mu ngendo ez'enjawulo, Mukama obatambuze bulungi. Abagenda okubaako ne bye bakola eby'enjawulo, Mukama obateremu obwangu, obawe omukisa. Beera wamu naffe. Abalabi baffe bonna gye bali, abalaba TV, abalaba YouTube, abatulaba ku platforms zonna ez'enjawulo, Mukama tukusaba obayambe obawe omukisa. Beera wamu naffe, kwe kusaba kwaffe okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensulo ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.